Alright, amanya bampita yekolera era nga abawagizi bange batera kumpita yekolera the number one music analyst in Uganda. Omugamba mutya baana ba maama kansubire nti muli bulungi. Nange no gyendi omuze Dunda akyalunda era nga olunaku olwaleero nsazeewo mbaleetere ebyafaayo by'omukulu Christopher Ssebadduka Ntege abasinga gwe bayita jjajja ow'abayimbi. Wabula nga letunagenda wala gyewerabira okusubscribinga no clicking on the bell notification obeera asooka okumanya ko buli kyembeera ntaddeyo tewerabira okusharingako link ne banno nabagamba nti temujja kukomba ndagala nga nkyaliwo era nabagamba nti muguno omuzannyo nze ngolina baleka bufe tuli underground bano abatuzoleya nga bali ku TV tebamanyi kiki tuli mu music industry ye Uganda. Amanya bampita yekolera tusimbudde n'ebyafaayo bya Christopher Ssebadduka jjajja ow'abayimbi. Christopher Ssebadduka amanya ge mu bujjuvu ye Christopher Ntege Ssebadduka era nga yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1929. Ssebadduka yazaalibwa abagenzi Matayo Kachwa n'omukyala Nagadia nga bonna kati bagenzi ku kyalo Kikyusa mu disitulikiti y'e Luweero mu Buddobo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi. Teweerabira nti eyo Ekikyusa Ssebadduka gye yazimba akayumba ke ak'obuvubuka akamwana akula wabula kano yakaleka mu mwaka gwa 1980 nga kawenkene Obote amuyigga bukofu amuyigga buweewo naddukira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddo mu ggombolola y'e Butenga. Anti Milton Obote mwe muyita kawenkene yali amuyigga ng'amunoonya oluvannyuma lw'okukuba ennyimba eziwaana Idi Amin mu mwaka 1971 ng'ate bwavumirira omulembe gw'Obote ogwasooka tugenze mu maaso. Teweerabira Ssebadduka ng'ali e Butenga gye yali awaŋŋangukidde eno gye yasinziira okwebika nti yali afudde asobole okuwona ekiwambulya kya kawenkene Obote era nga amawulire gano ag'ekifere ag'obulimba gasaasaanyizibwa muyimbi munne Sulaiman Mayanja owa Entebbe Gita Singers eyakuyimbira basiramu bannaffe abooluganda assalamu alaikum era ng'ono yafa mu mwaka gwa 1989. Sulaiman Mayanja yenze yeekolera tugenda mu maaso. Ssebadduka ng'abantu abalala naye ku ssomero yayitayoko wadde nga teyagenda wala nnyo okusoma yakutandikira ku Gayaza Primary School eyo gye yava okwegatta ku Kiryagonja Bethlehem Memorial College era ng'eno gye yatuulira ekibiina kye ekyomusanvu. Okusoma kwa Ssebadduka wano we kwakoma olw'obufunda bw'ensawo ya nnyina anti mama we yali afunye ekimbe ekyali kimugoyagoya ate nga n'ensawo teyali nnungi. Teweerabira ndi taata w'omuyimbi ono Christopher Ssebadduka yayabulira obulamu bw'ensi eno nga Christopher Ssebadduka akyali bujje nnyo ddala yenze yeekolera tugenda mu maaso. Ssebadduka ng'okusoma kuganye yayiga okukuba endongo eno eya Ssekyutulege era ng'eno yamuyigirizibwa kojjaawe oluvannyuma ng'amaze okubangulwa endongo ya Ssekyutulege eyatandika okuyigirizibwa okusuna gita era ng'eno yali mbajje mu kiti nga yali ya mutoowe Simeon Ssettimba naye kati omugenzi. Oluyimba olwaleeta jjajja w'abayimbi mu kisaawe ky'okuyimba lwafulumira ku Jjinja mu mwaka gwa 1957 era nga lumanyiddwa nga omukazi malaya. Omukazi malaya talina mukwano. Emabega ku Jjinja eryo yateekayo oluyimba Namwama Nkuuka. Ejjinja lino lyafulumira mu kampani enkwasi y'amayinja eya Opera Tom Tom Studios. Ku Jjinja omukazi malaya yazzaako oluyimba olulala olumanyiddwa nga Nassolo. Ku Jjinja erimu kwe yateeka oluyimba Bassekabaka. Tukyagenda mu maaso n'ebyafaayo ebitonotono ebikwata ku jjajja ow'abayimbi Christopher Ssebadduka yenze yeekolera.
Osebadduka yafuna ettutumu yafuna erinnya nga buli waayita ayitawo akaga nga bamulengeza abantu nti wuuyo era ku nnyimba ezo yayongerako endala nkumuliitu olw'erinnya Christopher Sebadduka lye yafuna obudde obwo kyamuweesa omulimu mu bbanka ya Uganda enkulu ng'era akola nga office messenger ndowooza yakola guno na guli mu ofiisi yonna wabula nga omulimu guno yaguddukako nga teyeesikidde akanyoobwa mu mwaka gwa 1980 ng'Obote yakomyewo mu buyinza gwe yavumanga gwe yayitanga kawenkene biki ebyaddiriranga Christopher Sebadduka amaze okugwambala nga Sebadduka adduse ku mulimu tebereza omulimu gwe bakuwa ng'ogwagala ng'obadde ogwenyumirizaamu n'oguddukako wekka nga tebakugobye byonna birindirire mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku bulamu bwa Christopher Sebadduka yenze yeekolera teweerabira subscribing and not clicking on that bell notification, sharing ako kalinki kano all over your social media platforms, Facebook, Instagram, Twitter, nemuzi WhatsApp group zolimu nawe obereko kyotadde kukumanyisa abantu ku bulamu bw'abayimbi ebyafa bya music wa Uganda tusinkane.